Omubaka omukyala akiikirira Kampala District mu Parliament eyeggwanga ku kadi ekibiina kya NUP ono nga si mulala Honorable Shamimu Malende we yakoma watandikidde jjukira ebbanga lyamaze ng'ali mu ggwanga erya Kenya agenda maaso n'okuba ng'afuna obujjanjabi alina activities yaleka ayimiriza aliko ebintu ebyenjawulo bye yaleka asuubizza okukolera abantu bakiikirira wabula nga yali abiyimiriza mu kaseera we yabeerera mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi mu ddwaliro erimanyiddwa nga Aga Khan Hospital gy'abadde ng'afuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okubeera nti yakubwa bubi nnyo mu palamenti y'eggwanga erya Uganda mu we baali bayisa kye tuyita controversial coffee bill. Shamimu Malende y'omu ku babaka abaateekawo embeera abasimba Nakakongo okulaba nga bill eno teyisibwa wabula olw'okuba nti yateekawo embeera yakubwa bubi nnyo abasajja b'ebyokwerinda bwe baali bajjeeko amatala mu parliament bw'atyo bambi n'agenda mu ggwanga erya Kenya okulaba ng'afuna obujjanjabi ku mbeera eyali emutuuseeko. Okuva we yava mu ggwanga erya Kenya Shamimu Malende tannawummulamuko era tannazikiza we yakoma watandise okubeera ng'atandikira okulaba ng'asaavinga okuweereza n'okuyirawo mubiri abantu ba Kampala bakiikirira mu parliament era baasuubira okubeera ng'agenda kuddamu abakiikirire ekibiina nga kimwongedde kkaadi mu kalulu ka 2026. Mu lunaku olwaleero budde bubadde bwa kumakya Shamimu Malende ayolekedde mu bitundu eby'ekawempe asisinkanye abakyala banne era n'agamba nti ye essira ayagadde kuliteeka nnyo ku bakyala bannamwandu widows n'abakyala ba single mothers abasangibwa mu bitundu ebyakawempe Mbogo era ng'omubaka omukyala ayogeddeko nabo n'abasomesa enjiri eya protest vote era n'abategeeza nti nga tugenze mu Uganda empya kyekimu ku ebyo byokka bye tusobola okuba nga tufuna oba gye tusobola okuba nga tujja essuubi ery'okulaba nga litujja mu mbeera etali nnungi nnyo yadde akatono gwampuliriza. Shamimu Malende bw'abadde ayogera n'abantu bano bamulaze okwagala bamulaze embeera y'essanyu era ndowooza wano abamujjonkera n'abo abalowooza nti ayinza obutaweebwa kkaadi ndowooza wano beetaaga okwetegerezaawo ennyo kubanga Shamimu Malende buli gy'ayitira abatali mu Kampala abali mu Kampala abalonzi n'abatali balonzi aba NUP n'abatali ba NUP bonna bakkiriza nti Shamimu Malende ebintu byakoze byamaanyi nnyo. Bw'avuddeko awo agenze mu bitundu eby'emulago era bw'atyo n'asisinkana abantu be bamu naddala abeegattira mu groups ez'enjawulo okubaako engeri gye beekulakulanyaamu. Shamimu Malende ng'omubaka waabwe atuuseeyo era n'aba ng'akola kyasobola okuba ng'akola naddala ku nsonga ey'okubasomesa kye tuyita protest vote era abategeezezza nti bino byonna embeera yonna gye tulimu okugivaamu twetaaga kuba nga tulonze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naffe ababaka be munaabamulonze nga musindise mu parliament awo tujja okusinziira okubeera nga tusobola okubaweereza obulungi ennyo oluvannyuma tubeere nga ate twejja mu mbeera gye tulimu. Bwe kitaba ekyo tuyinza obutasobola kubasaavinga bulungi nga tubasaavingira mu gavumenti etakkiririza mu ddembe ly'abuntu etakkiriza nti gwe omuntu wa bulijjo gwe mukama waabwe. Kakati bino abyogedde bw'abadde ayogerako n'abantu bano wabula embeera ebadde ya bunkenke nnyo oluvannyuma lw'okuba nti abantu balowoozezza bijja kuba birala wabula bagenza okutuuka ng'ate embeera ndala. Omukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera naddala gwatambula naffe atanaba kubeera ng'osubscribe nga kikole okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako okwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya bwe tuba nga tutaddeyo ensonga yonna gye weetaaga okuba ng'otegeera ate n'ogenda mu maaso n'okuba nga obeera omu ku abo abasobolera ddala okubeera nga mumanya ku mukutu ogumanyiddwa nga Red Zone TV. Sebamulidde Patrick nga bulijjo nze mbeerangawo okubeera nga nkutuusaako. Olunaku olwaleero Shamimu Malende akyatambula era byali mugenda maaso n'okuba ng'akola bikyali bingi nnyo. Bwe weekuumira ku mikutu guno byonna ogenda kubeera ng'obifuna era wano wennyini wengenda okutegeereza gwe atayagala kuba ng'obimiisinga tambula naffe tugenda kukutuusaako nsonga ku nsonga omubaka Honorable Shamimu Malende saagenda ogenda maaso n'okuba nga ate akwasaganya nga sinaba kuba nga neeyongerayo ngenda kuwa ebigambo bye nkuwe n'embeera nga bwebadde nja kukujjukiza ku Haji Kasujju omusomi w'edduwa akutegeeza gwe wenna alina ebikusumbuwa ayagala nsonga za luzaalo oyagala genda bweru ebintu tebitambula ebyensimbi byesibye oyagala kukyusa luzaalo n'ebintu ebirala byonna ebifaanana bwe bityo. Ennamba gy'okubaka eri 0753 855 akutegeeza nti mutuukirire mu buntu osobola omutuukirira ku WhatsApp ate osobola n'okumukubira essimu n'ensonga ne ziba ng'ate zitambulira ddala. Mukirize osanga sera katono wamanyi wakumikirizza dda ate mulina emirimu gye mulina okubeera nga mukwasaganya mugeremu endala ate nange bakama bange nga emundaba ate bweva mukomesera ate mugenda kumaliza nga munengedde ate mu kkooti kati Shamimu
Malende ompaka mu kyalo wa Kampala bana ikatwala mu kisaguno okubebaza okunjagala okutwagala okwagala enkola yonna etugata mu mbeera y'enkyukakyuka ate n'okubeeranga bebaza mwenga abakyala olw'okuguma ne mu mbeera yonna ey'okusoomozebwa. Njagala okubebaza mu ngeri enjawulo abakyala abansabira mu bulwadde bamanyi abakyala b'ewango nemuleetera ebikozesebwa mubadde mukubira amasimu nga siriwo nga ndiwazikulanga ku kalulu nyiza okumwajja nemunyaniriza nti nange nange mbasatandaba mubaka abakyala mbebaza nafiba mukadde wange nga siriwo taata jamakusebuta bebaza mu butongole okunyolera wamu nange n'okugenda okunziikirako banange mwebaleke mwebalirala Katonda bwete musinga okukola ki bakama bange ensonga yaffe y'abakyala mukimanyi nti ffe abakyala ffe tusinga obungi naye obungi bwaffe twagala tubukozese tukwate eggwanga lino Uganda mu buli mbeera yonna n'olwekyo abakyala buli kyokutte nyweza bonna tonyooma mulimu konna k'okutte ate abakyala baffe bannamwandu nze nga Shamim Malende nagamba nti konna wonna buli awali bannamwandu awali basinga omanda tulina okuba nga tuyimirira okutabulamu naki nammwe era ndowooza tubadde n'enteekateeka zaffe ensisinkano ez'enjawulo era n'erulondooza lwanjawulo naye ate tulinawo n'ensisinkano endala ate ez'amaanyi maaso awo era nazo tugakwatuze communicate kadde mukola ki gyemuli njagadde kubeebaza tubawa kitiibwa tubazaamu maanyi nze nga Shamim Malende nyimiridde wamu nammwe ate nga bwe mwangamba nti Shamim Malende tukwebaza olw'obuweereza bwo ku basibe baffe obaweerayo obuweereza bwo ku bwereere naffe ng'abakyala tuli basanyufu okuba tuyambira abaami baffe ne bava mu makomera baganda baffe mikwano gyaffe bannange mwebale kukkiriza ogwo mulimu nagwo naye ngukola bannange ng'abakyala mukimanyi ebyaffe tukola mu Labada Basayiro ffe tuli bankyukakyuka era manyi bangi mumwe muli bankyukakyuka ate n'abatali bankyukakyuka abamu bagamba nti musindike ekintu tuli wamu nammwe n'olwekyo kyokola ffe tuba tukola obuweereza mwenna tubaweereza nga ne tubasosodde so njagala kukubiriza abali wano bonna oli wankyukakyuka toli wankyukakyuka tufena kunonya Uganda ki mutegeera nti 2026 ffe tubizija ate nga tujja ku kyetuyita protest akalulu tugenda kukanoonya tukaloote tukakuume tukabanje tukalwanirire abakyala Shamim Malende nze wendi ku lwaffe lw'abakyala wendi ku lw'abannamwandu wendi ku lw'abasingle mothers wendi ku lw'abavubuka ate wendi ku lw'enkyukakyuka n'okujja abantu baffe mu makomera ekyo sigenda kulekerawo kukikola bakama bange era kyobola mbeebaziza nti mwebale kunzikiriza kukola mulimu ogwo mu kitiibwa banaensaba mukkirize ne bekubeera mwogezi nnyo wa lunaku natambudde n'abamu ku bakulembeze naye ndowooza omukulu mbadde nsaba yeeyanjule amannya ge n'ekifo kye kyakiikirira edeni mbawe closing remarks. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Funga Kyagulanyi funga. Funga. Funga Kawempe funga. Funga.
tulemeyo kuteekawo mbeera bintu batiki tuzeeyo Honorable Malende agenda akole emirimu gyera gye twatumutumye okukola tusuubira nti ku luno tugenda kubeera naye olaba asobodde okugamba naalongo ntwala mu bakyala bali abaatuwa akaki akalulu gye mbabuuzeeko kwekisa ebiseera byonna mbadde miraba bakitanda banina mugwanira naye kakati akomyewo abaeko etondere mumulondeko omwana owammwe era neera nja kudda kitegeera tujja kugera tweyanziza olwobwakuba tuliko nakyabasolwa yakayogereko then ayite omukulembeze kitegeera basabane banyabo tubaniriza mu kafu kano tusimye okukyaza Honorable mama webale kujja mukama webale kusuusa bulwadde webale kulwanirira abasibe banayi abakyala mwenna biwambogo akalwe katuuka mukawesha mimu obudde bwabadde bwamukutekute dda nesaba gyagenda kujja ababuuzeeko ate nambe mumusanyukireko mama tukwaniriza njabo kumwega mama w'ekitiibwa neyansiza nnyo n'abakyala olw'omukisa guno nangambe kantumkambeere wano bananga ababaana mubajjewo bagenda mulinnya bane musiikirireko bana neyansiza nnyo omukisa guno n'abakyala wamu n'abakyala baffe mwenna ab'Ebwambogo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakati njagala mukkirize tusooke mbabuuzeeko era tetusobola kukowa mpaka nga tumaze okujja ku Mayi Museveni bannange nze kya LC5 kansala era nga tutambula mu Honorable waffe Shamim Malende era tusaba muwagizi bwammwe tusaba sapooti yammwe tugenda kubaweereza bulungi nnyo ate ekirungi tugezezaako mulabyeko enkola yaffe getukolamu naye ensonga enkulu mu byonna gye tuwandiya yakutuusa kulembeze bwa ggwanga kujja ku Mayi Museveni yensonga etutambuza entaneti tusaba akalu ke tugendamu tekalulako kwekalakaasa protesting vote mwena mwena asuubira mu kimanye tusaba tutambule wamu naffe tutambule wamu tulabe nga tutuusa eggwanga lyaffe Uganda tugenda kwogera bingi nnyo omuzira kamuzeeyi maama Kampala bananga akasembayo mumanye ebyafeno byabababasitayi n'olwekyo kuba ebiseera ebisinga tukola ate netugenda tukwasaganya ensonga endala so nsaba bonna abakyala kwate akantu kano kagenda mu kibiina kyaffe ekyabakyala akantu kano kagenda mu kibiina kyaffe